naye nga sinnatandika nina okuba Mudubala Ejinja. Mudubala nina okukuba ejjinja. Mudubala nina okukuba ejjinja awantu wonna wenku. Mudubala nina okukuba ejjinja nga sinnata naalusasula naye Mudubala nina ekisaasawo wooyita Mudubala nja okukuba ejjinja. Isma, whom are you? Sizaala nze sirina nkwaso otya buvunaanyizibwa ozaala osobola tolina mugo gwa Musa. Ani gwe weegerejjako simanyi Ichuli simanyi artist AMAGI GOMUSOTA. Tusobola okuteekamu AMAGI oba ga Nkwale oba ga Musota n'ozaala osobola. Mudubala eby'abaana bange ne family zanya mu kirala content njokukuba ejjinja. Osobola naye obuvunaanyizibwa obutya. Toyagala kukubira nti pampa eweddewo, toyagala kukubira nti ate ndi mu nsonga, toyagala kukubira mbu ate kwanjula. Whom are you? Alright, ku Rock FM celebrity track UG ogamba otya omulungi atuuliriza kyokola kyamaanyi nnyo kuba ng'otuuliza n'okutugoberera Bannayuganda basinzira wano Uganda mugamba mutya kanswenti muli bulungi abali ku Rock FM www.celebritytrackextraug.com oba otufuna bulungi nnyo oba agenda kugoteekamu Rock FM oba otufuna bulungi nnyo oba ku app ya Afro Mobile oba otuwuliriza bulungi nnyo. Mba nyingiddewo olunaku olwaleero n'olugambo oluba lutambudde wiiki tugitandise bulungi wano e Uganda wiiki etambudde bulungi tutandise kati wiiki eri tugimazeeko tuli mu mpya tuko olugambo oluli wakati essaawa zino mu industry ya Uganda. Okay. Commenting wansi awo gambe nti mwana gwe kyokola nkyagala nnyo kyabanyi nnyo ku Celebrity Track Rock FM UG ekintu tugenda nga tukikuba live wano ku Rock FM then wali ku Celebrity Track oba tugoberera ku YouTube olunaku olwaleero mwana mulenzi Isma All Access lukyatabukira abantu naye simanyi oba luno lunaagwerawa. Waliwo omulenzi ku TikTok okwo yeeyita Madubala ennaku zino is trending akola video ze naye ekisinga okunsesa nsaasira omuntu amukwata ku kamera because the guy is funny ayina engeri gy'akolamu don't follow my procedure. Kakati over the weekend Madubala yagenda nakola ka video ng'agamba Isma olina okuzaala olimba. Isma ozaala olimba tolimba mbu Isma toyina nkwaso. Isma osobola okuzaala ng'agamba Isma JAJJA Ichuli okitegeera namugamba oyo mwana oyo asobola okuzaala atulimba era abakyala be batagala ki okuzaala babeera nabo mbu alimba mbu talina nkwaso enkwaso zaabula mbu alina enkwaso naye tayagala bwagazikola ki kuzaala mbu ate obuvunaanyizibwa nga omanyi JAJJA Ichuli. Olumbe JAJJA Ichuli. Simanyi Madubala ani yakutanudde olyoke olumbe JAJJA Ichuli. Waliwo akatambi kano ngendo bazanyira akasooka Madubala ng'agamba Isma ajja kuzaala alimba ajja kuzaala omwana oyo ajja kuzaala azaala alimba atulimba mbu yetasobola kuzaala azaala. Yasooka n'akola akatambi ako then Isma najja n'akola video ngemuwoninga nkuwoninga Madubala situmanyi kino kinagwerawa. Omanyi those guys are funny. Isma is also funny. Madubala is funny. Kati tumanyi kigwerawa ku Rock FM kwoli nkuweereza wolokoso n'amawulire g'olugamba gatambula mu celebrities ab'enjawulo kyokola kyamanyi okuba ng'ompuliriza abali mu nsezi abali mu UAE abali mu Saudi Arabia abali wabwenna mbatumidde ku musoke muwulize akatambi aka mwana mulenzi Madubala yagamba Isma ajja kuzaala kati nja bazanyira n'akalala nga amuzemu Isma nga amaze omuwoninga n'amugamba olimba wamponize manyi drone wo weeyita. Soko ulirize kano kya soko kola. Luno olutalo ndulangiridde.
ndulangiridde tosaba kuŋŋamba nti Isma Olax Wisdom kaye ne basamu bannange nti ekintu ekigenda mu maaso tebakiraba omwana aliye ni sikini nga mumukubye nnyo aliye ni sikini ayina bwatulana kama abo badogo wetegereze nnyo Isma Olax bw'aba ayogera abeera n'obulaadi kuno nkowoola ebitongole by'okwerinda nkowoola ebitongole bikwasaganya obusiraamu obulaadi Isma mu kifo ky'obutukwata mu ngalo abuteeka ku mikono mwana oyo yeetaaga onnoonyerezaako yeetaaga onnoonyerezaako Isma humwayu sizaala nze sirina nkwaso otya buvunaanyizibwa ozaala osobola tolina mugo gwa Musa mazzi tolina osobola naye obuvunaanyizibwa obutya toyagala kukubira nti pampa eweddewo toyagala kukubira nti ate ndi mu nsonga toyagala kukubira mbw ate kwanjula humwayu gwatazaala wabaaki osobola Isma osobola teri kigaana osobola mwana wange osobola taboolaba Mungu yatuwa tuzaala tulinga mbwa naye ebyokulya bibula oŋŋamba otya Isma oyina buli kimu ekyokulya n'ogaana ozaala osobola tusobola okuteekamu amagi oba ga nkwale oba ga musota n'ozaala osobola Isma teweemalamu maanyi osobola nga humwayo atasobola kuzaala nga nange lunkupe kafenyere sanja lyalya bisi kawalya kagwa ekoni yaziraba muzaale wompa wengwa nange nazaala humwayo atasobola osobola. Okay, ako Madubala yasoko kola video eyo. Some of you mugenda gamba kati ebyo tugamba tebina makulu. Kati waliwo video endala Madubala nga Isma mazo muoninga. Nga mugambe Madubala. Isma naoninga Madubala nadamu nakola endala. Isma wangambye ogenda kunkuba ejinja. Nenze manyi drone yo weeyita. Manyi weeyita. Ni bigambo byakozesa. Don't follow my procedure. So kowulire wano. Kakati Isma wagambye okunkuba ejinja. Siwe guli. Nange drone yo njimanyi. Drone yo Isma njimanyi. Bike. Isma oli mu drone bike. Muganda gwange nja kuteko omusumaali ku mupiira ogwa ddyo. Nja kuteko omusumaali mweyo drone bike. Ompitako nkulaba osala ekisaasi ku street zange. Isma nja kuteko omusumaali osulaawo olunaku lulamba. Tasala kungamba nti Isma wagende Dubai mu bikazi ebibeera mu bed space ebibeera mu baniasi n'obulwako omukyala afumba. Obofuna nsasira abawala abawaako Isma naye ne mumwesibeeko. Mwana oyo kasamugira ne mumala omutereza n'agamba mukwako transport odde waka. Tokkiriza wesibe ku nkondo y'ekitanda. Ajja kuzaala alimba oyo mwana ojja kuzaala oyina enkwaso. Ngamba tati Isma gwe tukuze ffenna tusomedde wali ku biraali. Tusomye ku biraali ne Isma ngenze Dubai naye angoberedde. Bakazi Isma I'm a brand. Olax I'm a brand. Tasa kungoberera tasa manya mateeka gange Isma. Whom are you? Did you know me? Whom are you? Nawe wafuuse wa kibaluwa nga nze muganda wo. Bw'oleeta enkya bw'oleeta ennamba endala. Bwe bakuwa ekibalu kwegamba wazifudde abaana b'abantu wabafudde emmotoka. Taxi. Ojja kuzaala mwana gw'olimba. Isma, don't follow my procedure.
don't follow my procedure. Before nga sinna siba saba isima aterere mu layini nga tunatandika kusiba njagala ntereze isima ajja kuzaala abaana babandi balikirawo obafuula ebibaluwa bya taxi ajja kuzaala ayina enkwasa alimba ajja kuzaala bless. Alright, oyo bamuyita Madubala versus Isima Jaja Ichuli. Chigwerawa gwatulaba ku celebrity track. Nkutegeeza nti share proud sponsored by JICC Services LLC. Basanga wali mu Dubai. Nkutegeeza nti muganda wange kugenda kukola ko mu Dubai kubanga ofuna emirimu egyenjawulo. No kubanga oyagala genda kuwumulamuko mu UAE walo packages ezenjawulo zoyina eziteekeddwa okulabika nti ogenda n'owumulamuko n'olambula UAE nkutegeeza ate nze ambassador wa JICC mu mbeera efaananidde awo kiriwo ekiti packages walo package y'abagi job seekers offer $1,600 ng'eno egirako Nejirako 2 months visa, round trip ticket, 2 months accommodation, interview orientation, CV writing, guide on how to look for jobs. Okuyambako n'okusomesa mu ngeri gy'olina okunonyamu emirimu wali mu UAE. Bagita job seekers offer. Osobola okubuukinga ku namba y'essimu eriwa mu Kasonda. Ensi ezikkirizibwa zitukolagana n'aba GICC tulina Uganda, tulina Kenya, Rwanda, Tanzania and Sudan, ndowooza South Sudan ndowooza bwetyo. Osobola okubanga ojja ne weegatta ku GICC n'ofuna omulimu. Batufune ku www.jiccservices.com oba at info@gicchr.com. Ojja kuba ofuna bulungi nnyo. Enamba y'essimu eri +971 5299 20386. Ojja kuba obuna bulungi aba JICC. Byebyo olunaku olwaleero bwe ntyo bwe mpunzise show olunaku olwaleero. We are proud powered by JICC. Naye nkyakuleetera amawulire amalala tovaako nina emboozi ate ya Brunoke okusondera akasente kulabika nti balabirira omukyalo ono akasente okatandika okuba nga kasondebwa. Tova ku celebrity track just weekuumireko ebisinga bijja mu maaso. Nze Divosh Matovu olwa Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo. Rock FM kwe tuli abakyali ku Rock FM. The next show is the mid morning mix. Nze wolokoso mu galidde wano kulabika nti nkwereza ebyo bisingawo ku celebrity track ne ku Rock FM.